Msalani wange Kenzo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungu yatuwa era yatujjako. Bano mummanyi. Naye ng'atumiddwa omukulu Ssaaba Minisita Right Honorable Prime Minister Nabbanja. Ate nga naye yatumiddwa omukulembeze w'eggwanga okuba tuziika Mmando ono. Era wano ndiwo mu biti ekya mukulembeze w'eggwanga n'ekiti ekirala ekya Prime Minister. Era babasaasidde nnyo. Omukulembeze w'eggwanga abasaasidde kitalo nnyo okufiirwa Mmande mutwale tusinga okumwetaagira. Ate kitalo nnyo Prime Minister naye asindise okusaasira kwe eri famire ya Kenzo n'abantu be bonna, nammwe nga bannakampala nga bannayuganda. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Era nga bwe mbagambye Prime Minister ngambye nti abantu abakubye Kenzo babakutteko abamu. Era agamba gavumenti ekyafu abakubye Mmande bakutteko abamu. Era agamba n'abalala bakyabayigga kubanga lwabadde olukwe lunene nnyo. Era agamba tubeere bakkakkamu essaawa yonna tugenda kuvayo n'abantu abakubye Mmande era bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. N'olwekyo katusabe gavumenti etuwe ekituufu naye okusira ku risaaki eriwo agamba nti ekintu kiri ku bulaala bajja bakwata. Lwakuba nti ekibi bagenda okukwata ate nga gwe muno wamaze dde okumukola ki okumumalawo. Naye buli mutali kibi nnyo ekyakoleddwa, kibi nnyo okusalawo enfa y'omuntu kuba omuntu ne bw'aba alina kyakoze kirungi ate kooti yebeesalawo. Naye ebigambo by'okkaaya n'obukaayanyi ne mulwana ne mukubagana kyabadde kibi nnyo. Naye tusabe Katonda amulamuze omutima gwe, amulamuze kisa, ate era amutwale ffena gye tujja okumusisinkana. Ate tujja kusaba n'abaana Mukama abagumye. Bwenna bwe tufiirwa wano asinga okuba obubi ye mwana gwe balese wano. Era omwana yamanyi bw'awulira mpozi n'abazadde be babaawo we bali. Naye tusaasira nnyo omuzzukulu waffe okuba nti afiiddwako taatayo abadde asinga okumwetaagira. Naye katusabe naye Mukama ate amukuze nga bataata be baakula, babeere nabo nga baana bambaata naye nga basobola okutambulira ate ne babeera abamanyiddwa mu ggwanga. Nalyogedde bingi nnyo naye engeri enkuba gy'etonnya. Nina obubaka obuvudde mu gavumenti ewa Prime Minister miliyoni 2 ate okuva Pulezidenti miliyoni 10 zantubye okuba nga nzireeta nzikwasa famire ya Kenzo. Era ndowooza obubaka obwo baŋŋambye mbumuwe era nga abasaasidde nnyo. Ate Prime Minister ngambye tumujja kwongera okweraba era mbeere nga mwogera tusobole okulaba nga ate twongera okulaba ekiddako mu maaso. N'olwekyo basabale banyabo kitalo nnyo, kitalo ddala, mwenna tubasaasidde nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh.